Amawulire amalungi aga Yesu Kristo nga bwe gawandiikibwa Matayo. Matayo Essuula 1. Luno lwe lulyo lwa Yesu Kristo muzzukulu wa Dawudi, muzzukulu wa Abulahamu. Abulahamu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo. Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be. Yuda n'azaala Perezi ne Zeera mu Tamali. Perezi n'azaala Hezironi, Hezironi n'azaala Ramu, Ramu n'azaala Aminadabu, Aminadabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumoni, Salumoni n'azaala Bowazi mu Lahabu, Bowazi n'azaala Obedi mu Lusi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi kabaka. Dawudi n'azaala Solomoni mu eyali muka Uliya, Solomoni n'azaala Lehobowamu, Lehobowamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yehosafati, Yehosafati n'azaala Yolamu, Yolamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yotamu, Yotamu n'azaala Ahazi, Ahazi n'azaala Hezekiya, Hezekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amoni, Amoni n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be. Mu biseera abantu ba Isirayiri mwe bawaŋŋangusirizibwa e Babiloni. Nga bamaze okuwaŋŋangusirizibwa e Babiloni, Yekoniya n'azaala Seyalutiyeri, Seyalutiyeri n'azaala Zerubbaberi, Zerubbaberi n'azaala Abiwudi, Abiwudi n'azaala Eliyakimu, Eliyakimu n'azaala Azori, Azori n'azaala Sadoki, Sadoki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwudi, Eriwudi n'azaala Ereyazari, Ereyazari n'azaala Matani, Matani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yozefu Bamaliya, Maliya yazaala Yesu ayitibwa Kristo. Kale n'emirembe gyonna okuva ku Abulahamu okutuuka ku Dawudi emirembe 14, okuva ku Dawudi okutuuka ku kuwaŋŋangusirizibwa e Babiloni emirembe 14, ate okuva ku kuwaŋŋangusirizibwa e Babiloni okutuuka ku Kristo emirembe 14. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti: Maliya nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yosefu nga tebannafumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu. Awo Yosefu bba, kubanga yali muntu mulungi, n'atayagala kumuswaza, n'alowooza okumulekayo mu kyama. Yali akyalowooza ebyo, malayika wa Mukama n'amulabikira mu kirooto, n'amugamba nti, Yosefu muzzukulu wa Dawudi, leka kutya kutwala Maliya mukazi wo, kubanga ali lubuto lwa Mwoyo Mutuukirivu. Alizaala omwana wa bulenzi, n'omutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye wuuyo alirokola abantu be mu bibi byabwe. Ebyo byonna byabaawo okutuukiriza Mukama kye yayogera mu mulanzi nti, Omuwala embeerera aliba olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi, erinnya lye balimuyita Emmanuel. Eritegeeza nti, Katonda ali naffe. Yosefu bwe yazuukuka mu tulo, n'akola nga malayika bwe yamulagidde, n'atwala mukazi we, kyokka teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana. Yosefu n'atuuma omwana oyo erinnya lye Yesu.